sente ziyimirizawo Museveni basinga zijja mawanga g'Ebulaaya, Amerika ne Europe. Sente ezo ebimu ebiseera ebimu nga bazeewola na bwewozi mu linnya lyo mu mannya g'abaana baffe n'abazzukulu nga ffe tulina ozisasula. So kiba kikulu nnyo okugenda ate mu abo abamuvujjirira omusimbi gwakozesa otunyigiriza oku making sure bakistopinga. Buterevu awo tuba tusimbudde mu mawulire agakaggwawo nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yakamala okusaba amawanga ga Bulaaya gabeeko ne kye gakola ku gavumenti ya Mwami Museveni n'abantu ssekinnoomu abanyigiriza abatyobodde abalinyiridde eddembe ly'obuntu munda mu ggwanga Uganda saako n'okukunya enfuga eya ssemateeka. Kaakati nno ebigambo byongedde okwera nga bikaawa. Kooti y'ensi yonna emaze okwera ng'efuna ekiwandiiko ebbaluwa nnamutaayika International Criminal Court kaakati nno ekakasizza nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yamaze dde okubeera nga aggulawo fayiro empya emisango emipya eri abasajja ssekinnoomu abakazi ssekinnoomu ne Mwami Museveni kennyini nga tomutalizza ku misango mukwano gwange emiyitirivu gy'ogenda okubeera nga owulira era nga bw'ogenda okubiraba ku mukutu ogw'enkyukakyuka ogw'omuntu wa wansi ng'otaddeko ekigala akatambi kano katambule nnyo. Kati nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yakavaayo n'ayogera mu Parliament ya European Union, waliwo mbega wa General Museveni agudde ku kyokya eggwanga erya Amerika terisaaga. Wuliriza, eggwanga erya Bungereza terisaaga. Mbega wa General Museveni kaakati nno bamaze okwera nga bamunaabira mu maaso, wabula bino byonna nga bigenda mu maaso. Kaakati nno ebijambiya ebifuuse ebijambiya munda mu ggwanga Uganda waliwo ebizuuse. Ojjukira bbomu ezaategebwa mu Kampala ne ziviirako abantu okubeera nga balugulamu obulamu, ate oluvannyuma ne kizuulibwa nti waliwo bannamagye abaali emabega wa bbomu zino. Kaakati ebijambiya nkugambye ebigenda mu maaso n'okutemwa bannayuganda n'okubabba emisana ttuku bwina amaze okubeera nga afuluma. Baani abali emabega w'ebijambiya bino? Kaakati ebijambiya ebyali e Masaka, ebijambiya ebyali mu Mawokota, ebijambiya ebyali mu Busiro, kati nga biri mu Kampala wakati, ogenda kuwulira ebigambo ogenda kutya. Kaakati mukwano gwange nkugambye nti emisango emikakali gyamaze dde okubeera nga emipyattu kugiggulibwa ku gavumenti ya Mwami Museveni. Abakungu ssekinnoomu ng'omusajja amanyikiddwa nga Mukiibi gwe twalaba mu kalulu ka 2026 eyagufuula omugano okubeera nga akulira ebikwekweto ebyatulugunya ebyaviirako bannayuganda abangi okubeera nga bafiirwa obulamu bwabwe, nga n'abamu gye buli kati mukwano gwange baagongobala olw'ebyo ebyabatuusibwako abamagye abapoliisi nga baduumirwa abasajja ab'enjawulo okwetoola eggwanga Uganda. Ebigambo bimaze okubeera nga bifuluma nga bano bali mu kusattira. Mu NRM munda waliwo ensimbi ezimaze okubeera nga ziyisibwa. Wuliriza, kaakati nga zino zaakubeera nga zirwana ekiyitibwa nga foreign police. General Museveni ali mu kattu, General Museveni ali mu kusattira. Ampuliriza, bingi nnyo ng'enkola yaffe tugenda kubeera nga tubitunulira n'ebisingako ebyo by'owulidde mu mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Nkusaba akatambi kano okantereko ekigalo katambule nnyo. Buli munnayuganda yeetaaga okubeera ng'amanya obubaka obukalimu. Ate bw'omala okateekako ekigalo okkalire otuule akatambi kano okamaleko by'onaakavuunuka bingi by'otegedde oba oliawo by'otaawulire ku leediyo yo oba ne ku TV yo nga bingi ku byo tosobola kubeera nga obirabako. Sheikh Ashraf gw'otambula naye musajja musomi wa Dduwa Kayingo ku namba esembeyo 3711. Ng'olina ekizibu kyonna mu bulamu bw'omwamwekwata embeera ejja kubeera nga ekutereerera. Kaakati ewatali kumala budde njagala tusooka tuwulirize ebigambo bino, naye saagala onyiige ng'owulidde ebigambo bino. Kugambye ssente empitirivu zaafulumye dda okulwanyisa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kyaliko essaawa y'olunaku olwaleero okulaba nga gavumenti ya Mwami Museveni ate ayongera okubeera nga aginafuya oba oliawo n'okugiteeka ku ttaka. Nze nkasimbudde bwe nti mu bigambo bino akaleero mu interview zino oli mulabe wa Uganda, oli mulabe wa bannayuganda. Mwami Kyagulanyi tolina kintu ky'okola kiri ku interest z'abannayuganda. Everything you do it is in your own interest. Oli mulabe wa Uganda, oli mulabe wa bannayuganda. Lwaki njogera bwe ntyo? Okusinziira ku bigambo by'oyogera b'obyogerera nabo wajo abantu abamu kizudde balina personal vendetta ku Bobi Wine ng'omu. Lwaki Bobi Wine wasaba Parliament ya Europe eteeke targeted sanctions ku bantu abagambibwa nti balinyirira eddembe ly'omuntu n'okwenyigira mu bulyake kiba kikunyiiza, era ovaayo n'okiyiwamu amazzi era n'oweefuula ayogerera bali eri Bobi Wine be yasabye bateekeko sanctions.
era n'ogwezaako n'okulaga eggwanga nti ezo sanctions tezirina makulu. Ani yakugamba nti ezo sanctions tezirina makulu? Golowooza waaki baaziteekawo? Ekintu ekyo ekya targeted sanctions kitambulira wamu ne kye bayita Global Human Rights Accountability Magnitsky Act. Eyo Magnitsky Act yatandikira mu America ng'ekigendererwa kyakuteeka sanctions ku bantu abalinyirira eddembe ly'obuntu n'abenyigira mu bulyake mu gavumenti ez'enjawulo mu nsi yonna. Era Global Human Rights Accountability Magnitsky Act eva ku nfa ya Sergei Magnitsky eyali tax accountant mu Russia eyavaayo n'alaga obulyake ensi yonna obwali mu bakungu ba gavumenti ya Russia abali bafiiriza gavumenti ya Russia sente eziri eyo mu bukadde n'obukadde bwa dola nga benyigira mu kulya enguzi. Era gavumenti ya Russia kasa yamanya nti Sergei Magnitsky abawaddeyo ensi yonna ne bamanya ne bamukwata ne bamuteeka mu mukomere e Moscow ne bamutulugunya n'afiira mu kkomera mu 2009. Kakati ensi naddala America olw'okwagala okukommemoratinga Sergei Magnitsky, America yayisa etteeka mu 2012 lye baatuuma Global Human Rights Accountability Magnitsky Act nga Obama yakyali president ne baliisa mu Congress ng'etteeka eryo liwa gavumenti ya America obuyinza obuteeka kye bayita targeted sanctions ku bantu mu mawanga ag'enjawulo aba beenyigidde mu buli bw'enguzi n'okuviolatinga rights z'abantu abali mu mawanga ago. Kakati mu 2020 Parliament ya Europe nayo ya adoptinga etteeka lye limu naye n'erituuma European Accountability Magnitsky Act mu 2020 ne baliisa ng'ekigendererwa kyakuteeka sanctions ku bantu mu mawanga oba naddala officials ba gavumenti mawanga ag'enjawulo abenyigira mu buli bw'enguzi wamu n'okulinyirira eddembe ly'obuntu. Kakati zezo targeted sanctions Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yasabye baza applying ku bakungu mu Uganda mwe muli visa ban, mwe muli asset freeze ba freezinga assets zaabwe ziri emitala w'amayanja naddala mu Europe n'amawanga amalala gakolagana ki ne Europe n'okugaana farms za neba businessmen mu Europe okolagana ne banena bakungu mu bya business. Kitegeera ekintu kirabyeko nga bakiteeka kuki ku bakungu ba gavumenti ya Russia ba Ibramovich yali nanyini wa Chelsea ebintu byo byonna byagenda bamuteeka kibaita targeted sanctions. Tulabya amaato agebe agabakungu ba gavumenti ya Russia nga bagatwala sente zaabwe ne bazi freezing n'abantu abalaba enjawulo ekyo yasabye ate kiba kigenda kukosa baneeno bo baneeno Kyagulanyi be yasaba targeted sanctions bamanyi obuzibu obuzirimu naye ate gwe abawolereza muganda wange simanyi kikyufa. Yes, ampuliriza President Kyagulanyi Mitembo bwe yalinyanga ennyonyi nga bwe nakutegeezezza eggulo abasajja bano bennyinnyini be baavangayo ne bategeeza nti talina kyagenda kukola Bulaaya agenda kubeera ng'ate yeeyagala alya bulamu kwonoona ssente za kibiina kya NUP na kumalira abantu budde. Kakati olunaku olwaleero ate ng'avuddeyo n'atuuka ku European Parliament okubeera ng'ajja addressinga n'ayogera eddoboozi lya bannayuganda n'ayogera n'ekyo bannayuganda kye bandiyagadde kikolebwe ku basajja bano abali munda mu ggwanga Uganda nga banyigiriza abantu ate bangi kuba NRM ne ba propagandist ba NRM abatandise okubeera nga bavaayo kakati nno nga boogera amafuukule eri omukulembeze Kyagulanyi. Kakati omuntu atalina kyali, omuntu atalina kyagenda kukola, omuntu atalina kyamaanyi kyakukolako ba kyakukosa, lwaki omumalirako obudde bwo bungi ate omulumbagane? Lwaki omumalirako obudde bwo bungi ate omuddemu? Kino kye kikulaga nti waliwo ekinene President Kyagulanyi Mitembo kyagoba, kubanga singa tewabaddewo kinene abantu bano tebandivuddeyo kwogera, tebandivuddeyo kukkakkanya, tebandivuddeyo kunafuya, tebandivuddeyo kusiiga nziro nti tayagaliza ggwanga, tali patriotic. Akati ndowooza abantu abali patriotic beebo abasibira bannayuganda obwemage, beebo abaweereza drone ne ziwamba abantu, beebo abanyagulula akalu emisana ttuku, beebo abanyagulula ensimbi y'omuwi w'omusolo. Kakati omuntu agamba nti eyabba ssente z'omuwi w'omusolo bamuteekeko envumbo,
mbw ate ye mubi okusinga oyo abba ssente. Omuntu agamba nti waliwo bannaye mu kkooti z'e Uganda tetufuna bwenkanya, abasajja amateeka bagavuunika. Kati abantu nga abavuunika amateeka mubateekeko envumbo. Kati ate gwe n'ova n'ogamba nti omuntu asaba etteeka lya Uganda likole mu butuufu bwalyo, likwate omugagga n'omwavu kyenkanyi, ow'amaanyi n'omunafu kyenkanyi, nti ate yatayagaliza ggwanga Uganda. Ndowooza oba otegeera ensimbi kye zikola. Nkugambye nti obuwumbi bwa ssente bwamaze dde okubeera nga bufuluma. Wali mu State House nga bugendereddwamu kubeera nga bunafuya okukkakkanya ssaako n'okusiga ekifaananyi ekibi eri omukulembeze w'abantu nti kye yakoze kibi nnyo okusaba sanctions zino zijje zikubibwe ku gavumenti ne ku bantu ssekinnoomu abali munda mu gavumenti eya Mwami Museveni abagufudde omugano okubeera nga abantu ate babayisanga ebyonziira. Kati mukwano gwange nzikiriza mu butongole nsooke nkulamuseeko yonna gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe. Mukutu gwa nkyukakyuka gulwanira ddembe lya Munnayuganda, mukutu gwa muntu wa wansi. Kaakati no maama wo e Switzerland ebigambo obiwulira, omukulembeze bwe yalinnya eri ewava amaanyi abasajja batandise okubeera nga boogera amafuukuule. Kaakati no muzeyi taata twongera okubeera nga tumusabira n'okumusindikira essaala ate Mungu amubeere asobole okubeera nga alaba ku Uganda empya. Wabula mu mbeera y'emu ne kazini wange Kevin naye ate nyongera okubeera nga mutumirako. Kaakati no ebigambo tugenda kubeera nga tubyogera olunaku olwaleero ng'enkola yaffe. Nikolaayi gwe awo e Dubai naawe ate nkwagala nnyo. Kaakati wuliriza mukwano gwange nakugambye nti waliwo ebijambiya munda mu ggwanga Uganda byefudde ebijambiya, era ng'ebijambiya bino bitemebwa abantu emisana ekiro ku mirimu. Kati nga waliwo n'embeera ey'abantu okutandika okubalumba mu mayumba gaabwe, abasajja babagajambule babatemeteme, ng'ate security ey'eggwanga Uganda yesinga okubeera ng'efuna omusimbi omuyitirivu mu bajeti ey'ensi yattu. Era ng'abantu abazze nga batematema abantu ebijambiya ebbanga lyonna bazze nga bangi ku bo babulawo, bazze nga bangi ku bo tebalabika, era ng'emisango gy'ebijambiya gizze nga girimu emivuyo mingi nnyo. Nga n'okutuuka olunaku olwaleero Ssegirinya yafa, musajja wattu nga yeekokkola, nga yeebuuza, nga amagamaga, nga tamanyi kiki lwaki mbu bamusibako omusango gw'ebijambiya era ye yafa tagukkiriza. Kati nga nejje buli kati Ssegirinya yafa, bwe bagambanga nti yatandikawo ebijambiya era yavujjiranga ebijambiya bino nga ne Ssewanyana alya butaala. Kaakati n'ebijambiya byazzemu okubeera nga bisitula enkundi. Lwaki ebijambiya bino bizzemu okubeera nga bisitula enkundi? Nga ne John Museveni gye buvuddeko twamuwulira ng'agamba nti Muwanga Kivumbi y'omu ku abo abakulira ebijambiya era nti ebijambiya yabireeta mu Butambala okubeera nga batematema abantu mu kalulu era nti kye kyamuviirako okubeera nga yassibwa. Kati ono naye bw'abanga yassibwa n'abantu be bonna nga bangi babasiba naye, ani ali emabega w'ekikolwa eky'okutematema abantu? Kati nga batuusa n'okubalumba emisana, oli n'asikayo ejjambiya akuteme ng'ensi yonna eraba, n'akuulita n'ayotta awatali kubeera ng'ate ono akwatibwako oba ono nga awonderwa. Njagala osooka owulirize akatambi kano. Bwe tuva mu katambi kano ate ngenda kukuwa akatambi akannyonnyola obulabe, akannyonnyola baani, akannyonnyola amaanyi ab'ebijambiya gye bagajja. Na lwaki bano batema abantu emisana tukunga bw'olaba ne basigala mukwano gwange nga banoonyezebwako, nga bayinaayina, oba oliawo n'abakwatiddwa ate emisango gyabwe ne gifutyankibwa. Wuliriza. Kano ke katambi akalaga ab'ebijambiya nga bagezaako okulumba omusajja eyali apaakinze emmotoka mu bitundu by'omu kika gy'e Kawanda mu divisioni y'e Gombe municipal y'e Nansana omwezi oguwedde nga bamubbako ebintu ebiri mu bukadde 5 okuli amasimu ne laptop. Tusobodde okutuuka mu kifo awaakolebwa obulumbaganyi buno era abatuuze bagambye nti obubbi bususe eri abantu abatambulira ku pikipiki ekibatadde ku bunkenke. Mu kubaakolebwako obulumbaganyi buno nga ye Peter Kanyika agambye nti yali agenda kunona mukyala we olwo abasajja abaali batambulira ku pikipiki gye bamusanga nga yasooka kulowooza nti basirikale be baali mu kulawuna so nga babbye. Bajja piki eyasooka n'empitako, ey'okubiri n'eyimirira wendi, ey'okubiri nayo n'ebeerako bbali kweganga beegapinga mita nga 3 kwegamba bakutaayizawo singa oba osimattu soona akulinaanye gyodda tosobola kuddayo ne mu maaso tokola ki tugenda. Agamba nti baali bagezaako okumutema naye pene ejjambiya okutuuka lwe yawanika ne basalawo okutwala byonna bye baagala.
kati netegereza bwenti omusajja nasikayo ki ejjambiya n'omulala kati bwe nayongera okwetegereza kati oyo yali aninanye n'agireeta ejjambiya bwe nagidoojinga ye n'atalantuka n'aluzinga position mwe yali ayagala okuntemera kati munnamu nembaga temuntema nempanika gwe nalowooza nti yali komanda waabwe namugaa totema nga ye yagaludde ddi ki endala mu kifo ky'ogintema yaginkuba bukubi wano ku luba nempanika ne banjaza ne bambuuza leta waleti eriwa ngesimu mazo gibawa. Abatuuze b'Kokoddo obubinja obutambulira ku bodaboda obutadde eggwanga ku bunkenke nga kati n'emisana abasinga batya okutambula kuba amajambiya bagajjayo misana ttoko. Omusajja yakolebwako obulumbaganyi mu bitundu by'e Kawanda Owesgira agambye nti yaloopa omusango era poliisi ekyanoonyereza. So okunoonyereza ko kukyagenda mu maaso era n'ebikwekweto bino bikyeyongerera ddala okunyiikira okulaba nti no tukendeezezza obumenyi bw'amazima. Kakati no embeera y'okutema bannayuganda naddala mu bitundu ebya Kampala eyongedde okwera ng'ekwata wansi ne waggulu. Era ng'aba ghetto structure baakavaayo ne bategeeza nti tugenda kuddamu tudduke ne poliisi oluvannyuma lw'okwera nga baatukozesa mu kalulu. Era omusajja Christopher Damulira tetukyamulaba, omusajja Emma Kutesa tetukyamuwuliza, ate nga baatusuubiza bingi ng'eggulu. Kati mu kalulu kano ne tuteekawo embeera yonna okulaba nga Kampala NRM yeegirisa ng'ekigotta entula. Kati olwaleero bwe banga batusuulawo naffe tugenda kwera nga tuddamu okudduka ne poliisi ekiriwo olunaku olwaleero. Wabula bano nga badduka ne poliisi, njagala ojjukire ebigambo by'omusajja amanyikiddwa nga Sobbi eyavaayo n'akakasa n'agamba nti ffe tukolegana ne poliisi era ffe tusobola okubeera nga tukutta nga tulina kye twagala, ab'ensingo tuzinyoola, ab'obutayimbwa tubakuba, abapeeba tusobola ogibatuusaako kumba kasa tuba nga tulina kye twagala nga gw'okiina. Naye nga mu byonna mu bikola tetukolegana na poliisi okubeera nga tukola bino byonna kubanga poliisi tugitemera ne tugabana nayo okukakana ng'etulese ne tusigala nga tuyinaayina. Kaakati nga bbomu ezaakubibwa mu Kampala n'emiriraano ne zitta bannayuganda, abantu bangi ne bafiirwa obulamu bwabwe, bangi ku bo ne balugulamu obulamu, ate oluvannyuma ne batugamba nti bino byonna bibbomu ebyali ebikolere bye twali tulaba byali biva mu bikwekweto byabakwata mundu. Abasajja ab'ebyokwerinda bennyini be baapanga ebintu bino basobole okubeera nga balirako ensimbi y'omuwoomusolo nga ziva mu gavumenti. Kaakati nno n'ekiri mu poliisi ate mukwano gwange byewuunyisa. Njagala owuliriza ebijambiya abazze nga batemaatema abantu, abazze nga babba abantu emisana n'ekiro. Kati nno omusajja akugamba nti bano bayambibwako era bakuumibwa mbu bapoliisi. Mu bigambo bya musajja eyakwatibwa n'atwalibwa ku poliisi ate naawe obujulizi ng'alaga nti bo poliisi yebayambako mu kukola bino era ne ku mmotoka za poliisi mbu bo batambulirako. Uliriza munda mu ggwanga Uganda bino gye biri gye bigenda mu maaso. Bwe tukavaamu nkugambye nti ICC yamaze dde okwera ng'efuna ekiwandiiko emisango tomoni emipyattuku Kyaggwa Ssentamu Mitembo ayongedde ku fayiro Kizitoya eya General Museveni, General Muhoozi n'abasajja abalanga mu Kiibi abaali mu kalulu ng'ate mwana wattu baduumira okubeera nga bannayuganda bangi baafa n'okubeera nga bakosebwa. Kakati bino byonna nga biri bwe biti kugambye nti waliwo n'embega owa General Museveni eggwanga erya Amerika, Bungereza, amawanga ga Bulaaya gano tegasaaga ono bamunaabidde mu maaso. Tola ebijambiya yino nkikuleetedde naye nkusaba sooka owulirize ensonga y'ebijambiya egenda ekwata akati. Tikyalumbu yaza abyogerako okumala akabanga kumalukeseka n'addiŋŋana okumala akabanga. Ngenda kujjukiza gwe Munnayuganda yensonga emu yasibya leete Honorable Segirinnya omugenzi mu kaseera kano ketwogera may his soul rest in peace eyamuviirako n'okufa. Naye mu kaseera ako ng'ebya Segirinnya tebinaba kutuukawo. Ebijambiya byali byatandika dda mu kaseera ka Kaweesi akafande Kaweesi, naye abantu mmwe temwagala kuwa bintu matu. Kati Mukanda Katambi waliwo kye njagala obbalaga imwe abanansi ate tambuza obubaka tusobole okutuukamu na buli nsonda y'eggwanga, tusobole okumanya ani gwe tulwana oba ani agezaako tulwanyisa oba otutemula. Kale tega okutu ate wuliriza. Tofa ku print wabula fa ku message yenkuwa. Ono yali omu ku basuspect be bakwata agezaako otunyumiza engeri gye batemaatemangamu abantu. Atugamba mu embeera ya ssente yeebatusaawo. Wano we njagala katutege okututuwulirize. Tuvengazi batukimanga sigumuseeri batukimanga mujje tugende
Omunnamawulire amubuuziza wali obikozeeko eby'okutemaatema abantu n'agamba ye yali abikozeeko si mulundi gumu wabula emirundi mingi. Agamba mbu babakimanga ne babatwala ne batemaatema abantu, naye mu kubakima waliyo abantu be bagenda bebamikisingamu nabo ab'amaanyi ababasingako. Kati tega okutu owulirize. Zebasingana waka tebasingane waka nebandiramu programu egenda mu maaso tugenda kuma nyumba ya mugagga. Akasajja katukagamba ku luno olunaku baabanona waka ne babagamba bagenda kulumba maka g'omugagga kwa Kakaalo. Ekibuzo kiri nti baani? Tega okutuwulirize. We twatuukaawo ne batusomeramu nga tutuuse tuweze nga tuli bangi, batusomeramu ekigenda mu maaso, naye nga mu kuyingira wali ku Mountain Zion twayingizanga mirembe, naye nga bw'otuuka muli eri balina abasirikale baabwe wetamage bava teri kufuluma afuluma kyasi paka onokira bakola ki ono omwana ayogera Luganda setaga tenziremu nkunnyonnyole wabula nkwotinga. Agambye abasirikale bwe bamala obbakuŋŋaanya babayingiza, bwe bamala obbakuŋŋaanya ne babayingiza mu kafo akamu. Ekiddako olina okukola kye baba bakugambye, ogaana sasi bakuttirawo. Kati wano we tulaga we njagala otega okutu owulirize. batukwasa amajambiya buli muntu ogwade gwa mitwalo ebiri omuntu. Ekintu ekyo kiwulidde muganda wange. Bwe bamala obbakuŋŋaanya babakwasa ebijambiya, kyova olaba ebijambiya bibeera bipya ne bakugamba nti buli muntu ogwotema bakuwa mitwalo ebiri. Kyekiri kyasoose okugamba nti zibeera ssente zibatuusa ku kino. Kati ekibuzo kiri nti baani ababeera babawambye ne babatuma okutemaatema abantu? Babeera basirikale baba basisinkanye. Kati wano njagala owulirize bulungi ate otega okutu. Tugenda naye abatusookayo wanageza kutunnyonnyola nga tugamba ku luno olunaku banne abaali babasooseyo basangibwa nga bamaze otemebwa. Agezaako otunnyonnyola nga tugamba bo be basooka okutemaatema abantu then bo nabo ne babatemaatema. Wuliriza. Kati wanene ekyewuunyisa bano abaana abatemaatema abantu babeera bakuumibwa ne patro. Kati wano munnamawulire agezaako mubuuza abo abapoliisi abo babeera bambadde yunifoomu efaanana etya? Wuliriza. Babeera mu yunifoomu kaki la poliisi. Ekyo ekintu nakyo kiwulidde. Poliisi y'eggwanga yegenda mu maaso n'okutemula abantu. Poliisi ey'eggwanga yegenda mu maaso n'okutemula abantu. Kyova olaba bino bigenda mu maaso tebikwewuunyisa. Bano be bamu abatemaatema abantu baffe ekiro. Ogezaako tutekamu entiisa n'otusanyaawo. Ffenna abanansi tukimanyi oda gye ziva. Kati gwa protecting against mwana totwasamira. Buno bulamu na kufa. Wekibanga tekinaba kutuka kuwebaze Katonda linda. Akati mukwano gwange bwe bityo bwe biri. Ebigambo bitiisa, ebigambo byennyamiza, ebigambo bya nnaku. Kaakati nno omusajja ayongerwa okulumiriza ng'agamba nti ffe poliisi etukuuma era tutambulira ku patro zaayo. Kaakati nti waliwo ne gye basasula ensimbi okubeera ng'abantu batemwatemwa, naye nga bw'ogaana ogenda okutema abantu ate gwe akagulamu obulamu gwafa. Kaakati nno embeera bwetyo bweri munda mu ggwanga Uganda. Ebitongole ebya poliisi omusajja Kirumira yavaayo n'alaajana n'agamba nti obumenyi bw'amateeka bungi mu poliisi, nga ne gye buvuddeko nakolera akatambi n'enkulago wa poliisi eyali alumiriza abapoliisi ng'agamba nti baamugoba ku mulimu kubanga yayogera nti abapoliisi beekobaana n'ababbi okubba abantu, era omulimu gw'obwa poliisi omusajja n'asigala nga mwana yane emmye ng'omusajja bamufuumudde, era omubbi n'amukubira essimu n'amugamba wali tojja kusobola. Kakati akatambi ako bangi mulayika temwakalaba, bangi mulayika temwakawulira kubanga twakazannya ku mukutu guli ogwaffe omupya. Njagala ne ku mukutu guno nkabazannyira era mbalage nga kati owa poliisi yalumiriza nti mu poliisi mulimu abakolegana n'ababbi ne babba abantu, abakolegana n'abatemu ne batema abantu, era nga ye akugamba nti baamugoba ku mirimo oba baamugoba ku mulimo lwakubanga yavaayo n'alonkoma obumenyi bw'amateeka obuli munda mu poliisi okukkakana ng'omusajja ate omulimu tagusigazza. Ani atemaatema bannayuganda? Ani aduumira ebijambiya? Ani ali emabega w'ebijambiya ebigenda maaso mu ggwanga Uganda nga bannansi bali ku bunkenke? Taasulewo taasibawo yali ku mimwa mu kibuga Kampala ensangi zino abavubuka nga bagufudde omugano. Misana ttuku ejjambiya ku sitiriiti abavubuka ne bayotta. SP Stephen Mugalula yali akulira ekitongole ky'abambega mu disitulikiti y'e Kabarole yali mu kati oluvannyuma by'egiri mu poliisi n'engeri abamu ku bakulu gye bakolagana n'ababbi okutigomya bannayuganda. Poliisi ngiwandiikidde ripooti ziizino information eyo yonna bagiina
Mugalula agamba nti ababbi bakolagana butereevu n'abakungu mu kitongole kya poliisi ekikwasisa empisa ne babba abantu nti bwe yabaggulako olutalo ne bayita mu bakama be ne bamugoba ku mulimu. Nze siri munywi wa mwenge era sikozesa kitamiiza kyonna, so buli kye njogera nga kijje ku mutima gwange n'olwekyo nyina obukakafu, nyina obujulizi bwange. Ayongereko nti bwe baali bamugobe Fort Portal eyamukubira essimu okunona ebbaluwa mugoba yali mubbi era yafuna okutya nti oba ekiddako kirabika kumutta. Enfisa bwe baalimu nanye nzitegeera eyo diru nagibalemesa awo we byatandikira ng'omubbi ankubira essimu, wali omubbi ankubira essimu emusinguzi nga simukwatangako ngamba gwe erindo ogigenda kukulaba ekikutuukako okukakkana ng'olunaku lwenava mu ofiisi ng'omubbi ankubira. Stupid man, go to your radio room and pick a message. You message you weary. Kubira bakama bange. Banange message ngeri wanalimba kubira nti banange waliwo ekintu kino kigenda maka ngamba no problem. Mugalula yabikidde mu lupapula lwabukedde ku lwokubiri n'ekiwandiiko ng'agamba nti bakama be baamutuuza katebe okumala emyaka 3 nga takola, ng'agamba nti entabwe yava kuyigga babbi bagamba nti baali bamazeeko bannayuganda emirembe. Cases zaali ziyitiridde nga buli week tufuna omuntu almost. Tageti yawe nnyo yali masomero bali basuubula ebintu ebyokulima nga kasooli nibamuleeta nibamubuzaabuza kasita oba ovudde eri katugomaze okukkiriza nti ngenda kugula kasita oba ovudde eri ezo sente kasita oba tuuseemu oba tozizaayo afazaali bakutte afazaali bakukube. Ono ayanukudde bakama be bw'ategeeza nti bagenda kumuggulako emisango omuli okutulugunya ababbi n'okusuulira omulimu oluvannyuma lw'okukyusibwa okuva ku bwambega. Kino kanki opening publicly kubanga kyenfunyeemu okunjingajingako ebisangosango ebitalina mulamwa. For example, laba lwaki myaka 3 bwemba nga nyina kesi lwaki tugireeta negenda mu kkooti. Agambye nti ensonga zonna poliisi ezimanyi era ayagala zikolweko naddala. Ekitongole kya PSU kyagamba nti kikola alipoota enfu kubanga kyemmanyi poliisi nzibu nnyo. Yes, kakati watali kwongerezako kigambo na kimu, ebigambo biwulidde. Osobola okugenda mu komenti n'otuwa endowoozayo, tujja kugisoma mu mawulire gaffe aganabagaddako ku bijambiya ebigenda mu maaso mu Kampala, okusinziira ku ebyolabye, okusinziira ku ebyowulidde, nga poliisi emisango egisinga obungi gyonna bakugamba bali mu kunoonyereza nga ne bakutteko abatono. Ate mwana wattu tugenda okuwulira ng'abamu ku bo baateebwa, ng'abamu emisango bagibajjako, ng'ate Sobi yafa tugambye nti bano mukolegana ne poliisi, ate mwana wattu bo tebagambibwako. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso, General Museveni yayongedde okubeera ng'ate aswaluka okwetoola ensi yonna bwe yavuddeyo n'agaana emmisa eyagenze mu maaso n'okubeera ng'eteekebwateekebwa okusabira abasibe munda mu ggwanga Uganda. Omusajja ono General Museveni yayongedde okubeera ng'agwa mu katego akaloba kyagwanseta mu mitembo wakati mu kugaana mmisa eno European Union yabadde egenda mu maaso. Kaakati ne kyongera okukakasiza ddala nti omusajja ono eddembe ly'obuntu munda mu ggwanga Uganda ekyamazima yaliteeka wansi wangatto. Ono yalirinnya mu bulago teririiyo yadde n'omulundi n'ogumu. Kati bino byonna nga biri bwe biti, bannaddiini bongedde okubeera ng'ate nabo bakakasibwa nga balabisibwa n'okubeera nga ekikolwa ekyakoleddwa kyongedde okubeera nga kibambula n'okubalaga nti janani lumu olunaku lwe bakuza nga bwe nakugamba nti terulina kubeera nga lukuzibwa munda mu ggwanga Uganda. Omusajja General Museveni nga yalukuliddemu, kati nabo abalaze nti singa baali bakola ekyo omusajja janani lumu kye yakola bandibadde battibwa singa baali ku mulembe gwa Idi Amin. Wuliriza ntegeera bulungi, nkugambye nti olunaku janani lumu lwe bakuza ng'ennaku z'omwezi 16 General Museveni n'akulaga nti munnaddiini baakola kibi okubeera nga bamutta kubanga yali ayogera ku nsonga z'abantu ezinyigiriza abantu munda mu ggwanga Uganda era ng'avumirira ebikolwa ebikyamu ebigenda mu maaso. Kaakati mbuulira singa yaliwo ku mulembe guno we bagaanira Archbishop okubeera ng'akulembera emmisa ey'okusabira obusabizi abantu abaasibibwa ku lw'ebyobufuzi. Njagala owulirize otegere wa General Museveni gy'atutte eggwanga Uganda nti tewali kitongole na kimu kigenda kuddamu kubeera nga kyogera nga n'omumwa ogubadde gusigaddewo ogw'ekyaki ogw'ekkanisa nga tulabye abafaaza nga boogera nnyo, abasumba nga boogera nnyo, kati boolekedde okubeera nga nabo bazibibwa emimwa ku kikolwa ekyakoleddwa. Omusajja abadde abalaga nti n'ekyaki nsobola ozikomako, emizikiti nsobola ogirinnyako, ekkanisa nsobola ozigaana, era n'abalaga nti bo balina kugendera ku kigambo kye
wabula singa Katonda bw'alagira, wabula eddembe ly'okusaba ery'okusaala mu ggwanga Uganda lyolekedde okubeera nga nalyo lidda mu ngalo za General Museveni. Kaakati bwe tulaga, njagala osooka owulire bino, bwe tubivaamu kkooti ya nsi yonna n'embega atwaliddwa nga Nabugisi Mufungize, kaakati n'ebigambo bivuddeyo. General Museveni ayongedde okubeera ng'ate agwa mu butego n'okunnyikira mu kattu aka Kyagulanyi kamutaddemu. N'ekiswaza okuba nti Archbishop tasobola kuyimirira on his toes. Era kiruma nti Uganda ate bino byonna bayithewe bibaddewo mu wiiki mwe bajjuukiridde Janani Luumu. Nze kineewuunyisa n'okuneewuunyisa. Kagamba tebasobola kukolamu flashback yonna. Kirabika omuzimu gwa Janani Luumu oba omwoyo gwe gwalulumye. Noga nti bano bonna kamba swaze mukuza mutya olunaku lwange nebeera public holiday kyokka nga mukola ebikolobero just a week after. Kati abaanika Janani Luumu abaanika abaanika bonna basirise kye kubanga ne bana bala bandigamye nti wayi state ekulagira otyo obutabuulira njiri oba okugamba nze nabadde nsuubira Archbishop wa yes abalabizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Kazimba Stephen Mugalo kugamba nti wewe baganye eyo mujje eno nze mbasabire tebasobola oba mubajje agambe nti oba babaganye mujje odi Kampala fe tukole wano dduwa tulina mu kisiibo oba mukwano gwe yani awo Serwadda agambe nti mumujje Serwadda ajja kugamba nti abo bakatuliki ne mubajja ajja kugamba nti abo bakatuliki naye ate bonna bali mu Interreligious Council ate mu be baayagadde okusabira mulimu n'omusiraamu Mwanga Kivumbi mwali n'ono gwe basiba ne Dr. Kiza Besigye Dr. Haji Obedi Lutale mulimu abakatuliki mulimu abakristaayo mulimu abalokole mulimu abatalina ddiini mulimu abakatuliki mulimu abaorthodoxi mulimu aba Seventh Day mulimu buli ddiini yonna naye bannaddiini have betrayed the populace nga bakaaba babogerera ku byettaka mu kiseera gye baba beetaagira ennyo babasuddewo. Oh, you left me just when I needed you most. Akakayimbo kamanya aka James Last. Oh, you left me just when I needed you most. When people need the clergy most, when people need God most, then clergy abagamba nti barepresentative ba Katonda ku nsi baba betrays. Awo Psalm 42 ejjira as a deer pants for water, ng'empeewo bwewejja olw'amazzi ayagala kunywa amazzi, so my soul thirsts for you, O God. Ememe yange, omwoyo gwange gwaka pants for water, kwegamba guwankawanka olw'amazzi, gwagala amazzi agasobola okuwoza omwoyo wange, gwagala gwe ayi Mukama. My soul longs my soul for you, O God. So pants my soul for you, O God. As a deer pants for water, so longs my soul for you, O God. Kitegeeza nti bannange Bannayuganda, bwamma mubadde mukyalina obwesige mu bannaddiini, mububajeemu, si bonna, mwesige Mukama Katonda. Katonda yasooka. Abantu batadde nnyo obwesige mu bannaddiini okusinga Katonda. Actually kati bannaddiini be bakatonda, ate nga bannaddiini nabo Katonda waabwe be bannabyabufuzi. Ate nga tuba tuwedde lindako munnaddiini yandyesize emmundu, ate lwaki yandyesiza lidikoziraba nabadde nva saidi ez'erubaga nensanga convoy ya Bujingo lidika piina matala etaddeko. Alina convoy Bujingo? Alina lidika. Then motoka yebeera wakati nevaako emabega. Bintu byakyuka dda. Kayanja oyo ye tobala. Awo yo SFC. Simanyi okiraba. Kakande tobala.
bu police post obuli ku machachi genda wano ku police post weri kati omuntu yesige mundu kitegeza yesiga state okusinga katonda asobola n'okugamba nti emyaka 4 tawuliranga ku ssasi talabanga kwakubiddwa mu masasi kyokka nga n'omusajja gwayimiridde naye yagamba nti essasi baali mu bba. Kakati no ebigambo byebyo mukwano gwange ampuliriza omusajja John Museveni nga yakamala okubalaga nti ekikolwa ekyakolebwa ku musajja Janani Lumu okubeera nga yattibwa ng'ayogera ku binyigiriza abantu ng'ayogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ng'era alaga nti ebyokutta abantu ebyekiwamba abantu si bituufu era si birungi okusibira abantu obwemage okutwala abantu mu buddukulu nga tebawozeseddwa bino byonna Janani Lumu mu kubivumirira musajja wattu yakomekkerezebwa attiddwa. Kakati nga John Museveni akulaga nti okulumba munnaddiini n'omutto olw'ekikola kye yali akola nga kituufu ng'avumirira ebikolwa ebikyamu kati bano bannaddiini abaliwo nga John Museveni abaganye okubeera nga basabira abasibe bo kikolwa ki balowooza nti John Museveni abalaze message ki era John Museveni yagwanidde okubeera nga yakulembera olunaku olw'okujjukira munnaddiini eyafa olw'okubeera nga yayimirira ku mazima. Bano bannaddiini bo bayimiridde ku mazima galiwa kubanga ye yafa ng'afiririra ensi ye ng'ayimiridde ku mazima. Bannaddiini be tuyinawo basobola okuyimirira ku mazima ng'omusajja Janani Lumu. Ekyo ekibuuzo kidde eri bannaddiini abagenda ne John Museveni okujjukira omusajja oli eyayimirira ku mazima oba omusajja oli mu bufuubwe asinga abaliwo abasinga abaliwo okubeera obuvunaanyizibwa. Ekifaananyi kyasiiga n'ekikolwa kye yakola kirina eddoboozi okusinga bannaddiini abatambula olunaku olwaleero. Kakati mukwano gwange byonna nga bikyaliwo ebityo nga John Museveni akyagenda mu maaso n'okulaga eryanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo avuddeyo n'amuteekako fayiro empya era Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu kugenda mu maaso ng'alabisa John Museveni kyongedde okugenda ku likodi n'okugenda mu byafaayo nti ye musajja asoose okubeera nga afeesinga John Museveni n'amulabisa n'amugyayo ekifaananyi kye ekituufu ensi n'emutegeera. Njagala owulirize nnyo akatambi kano kali mu ddakiika ezikwata mu 6 naye mukwano gwange Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tulina okubeera nga tumwebaza ak'ensusso. Kugambye nti avuddeyo n'aggulawo emisango emipya ku John Museveni. Sooka obiwulire ate tubivaamu ebyambega nabyo bimaze okubeera nga bisajjuka. Abasajja Abamerika Abangereza kakati no ono ebigambo bimuzaalidde leenya bamunaabidde mu maaso. Mbega wani wa John Museveni. Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna bikuŋŋaanyizza. Njagala okusinziira wano bassebo ne bannyabo mbategeeze nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obujulizi obupya bwe yatadde mu Office of the Prosecutor. Buno nga bukwata oba nga buluma abasirikale bonna abaakubanga abantu okutulugunya n'okuwamba mu biseera eby'obululu. Bangi nnyo mwebuuza nti naye Museveni ono agoberera amateeka agamanyi oba ye tegamukwata? Bassebo ne bannyabo bwe bajja mu kalulu ekiragiro kyayita nti kati nga mutulugunya abantu saako n'okutta be tubagambye muggyeko amannya ku byambalo. Etteeka lya munnamagye limulagira nti bw'oba ogenze okukola ekikwekweto kyonna ekiri mu mateeka olina okubanga abantu b'okolako ekikwekweto basobola okwa-identifyinga kyekyaleetesa amannya ku uniform. Weewaawo tolina kwebika bukookolo yadde okwebulankanya ng'oteeka lawful orders mu mateeka. Ku mulundi guno nakyemalira kasita yakitegeera nti bannayuganda baamwetamwa kaakati abasirikale be bakola bye baagala. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Maneetaase
nze enamba yange yeno eri 0701 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tewaliibwo mu byafaayo bya Uganda muntu ayambuddwa n'ateekebwa ku mmeeza y'ensi yonna n'emulaba obuvo bwe n'obuddo bwe ebikolwa bye embeera ze obubbi obutemu obukumpanya obufere nga Nyandwe Yosoferi. Nze njagala okwebaza nnyo ow'ekitiibwa muzzukulu wa Kayiira Ajule Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine webale nnyo kujja mu nsi muno kutulaga kubo na mazima n'obutatiirira. Oyambudde Nyandwe Yosoferi Tibahabwa Museveni tomulekeddeemu kamonda. Era ojja ssangayo abavubuka abali mu myaka egiteesalirawo, ojja ssangayo abavubuka abali mu myaka egikookolima naye ng'amaloboozi tegakwatagana. Wattu nga bakuwalamba kubanga tebamanyi omulembe bamanyi gwe gwa Museveni ate n'okusoma kwabwe kubadde kwa bituli nga zino bituli bingi ezisumulula eggaali maanyi ga kifuba nti omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya ate n'okusoma kwabwe kwa munguuba. Era bw'otunuulira ennyo abantu abakulima empiindi ku mabega nga NRM ye basasula, wattu mubuuze yasomako ku civic education, wattu mubuuze yasomako ku political education, wattu mubuuze yasomako ku byafaayo by'eggwanga Uganda, yo independence amanyi twagifuna ddi, amanyi obuvubo n'obuddo, amanyi obuvunaanyizibwa bwe nga Munnayuganda, amanyi ssemateeka kye mugamba okukola takimanyi. Y'ensonga lwaki ajja kujja akole ki ayogere matankane. Naye nze njagala okukwebaza muganda wange okoddomi wange webale kujja webale kulabisa Museveni n'abantu be. Kati nabagamba tottanga kibe nga tonnakikenenya ndusu, tottanga kibe nga tonnakikenenya ndusu. Museveni bukyanga ajja mu buyinza yamanya nti mukolobezi. Museveni bukyanga ajja mu buyinza mu 1996 yamanya nti mukolobezi. Wano okuva mu 1996 bajja batemula abantu nga records abazungu bazirina. Mutemuloza video ezafuluma ku mitimbagano oba ku mawulire ebiseera ebyo eza recordingibwa. Abazungu bati bamanyi nti Museveni yassa abantu. Kyova laba tewali rekodi ekulaga nti Obote yattanya abantu. Okitegeera? Kyova tewali rekodi ekulaga nti Museveni yattanya abantu mu lutalo Sole. Rekodi zikulaga nti Amin yatta nnyo, Obote yatta nnyo. Naye bwe tufunye ba historicals ne tumanya Museveni enkola tukizudde nti Museveni yajjatta abantu bano nga bwazza akola ebiseera bino. Kituzzawa kino kituzza nti abazungu bano batandise okurivayizinga information gye bafunaga ku Museveni. Tulowooza nti Museveni yalimba ffe Uganda. Museveni n'abazungu yabasiba akatambaala. Omanyi omuntu omuyaaye naye ng'ate mukwata mpola ate nga bw'akuwanika kopo ka caayi n'onywa n'akuwa n'owokusula n'akuwa ne ku mmere n'akuwa ne ku ssente enkalu nti kale bw'ozze kunoonyereza ku bizibu byali mu Uganda mu 19 okuva mu 1966 n'okutuuka olwaleero ng'ebizibu bino byonna azze abikweka. Information yagigulayo ku mainstream media, abantu ba historicals abasse kati nga bajja okunoonyereza akuwa emmere n'akuwa security n'akuwa n'akasente. Kati gwe mbwongo boga yii omusajja ono w'ekisa bannange tugenza okulambula ensi zonna ezirimu entalo abakulembeze tebatufaako naye omusajja akuwa n'akasente n'akuwa ne security n'otambula buli wamu ne bakuwa ne sente zikuza n'ezikulisa bakuwa ne pocket money. Omusajja nga wakisa abadde alina okunoonyereza ennyo baga musajja mulungi nnyo. Kati abazungu batandise okurivayizinga obulimba bwa Museveni okuva mu 1996 okutuuka olwali bakitegere omusajja mukyamu. Kati ate bwe wazza social media neyambula Museveni nga ne ba historicals abasinga obungi abaafuluma eggwanga bawandiika ebitabo bawandiika records bazibawo abazungu baga murivayizinga information gye mulina ku Museveni enfu. Museveni si Munnayuganda, Museveni mutemu, Museveni yatta. Kati ye bwe yakimanya n'anoonya abazungu abasobola omukubira ebiraka
n'anoonya abazungu abalyake abasobola omukubira ebiraka. Nakugamba n'omuzungu muli wanguzi lwakuba enguzi agirya mu kyama ate talaga nti yalidde enguzi kubanga sisitimu zeewaabwe zibakwata. Enguzi zino bayinza ozifuna mu bintu ebikalu. Enguzi zino bayinza ozibasindikira obusindikizi bw'omuntu omuleetera ekizibiti ku adresi ye nenga kizira muntu wa state bwe tebali enguzi. So singa bano bannayuganda bamuwadde enguzi, enkyaguze kalina, enkyaguze emmotoka, lulyaguze ettaka, lulyagenze mu Amerika. Kati enguzi abazungu tebagirya mu ngeri eyo, bagiryanga beekwese. Kati Museveni kye yakola yafuna balobist abamuwugira obunyama buli wamu n'abateekawo mu kooti y'ensi yonna, mu kooti evuna n'abakalintalo, mu World Bank, mu IMF, buli wamu wonna, mu NATO, mu UN. Kati kye yakola ne mu gavumenti ez'enjawulo, buli gavumenti yonna gy'omanyi nti nnene mu nsi yonna, Museveni n'ateekayo lobbyist. Nga lobbyist tasobola kukkiriza bbaluwa yonna eba wantu wonna ng'ekulitisazinga Museveni. Mu Amerika, Canada, Bungereza, mu nsi za Europe zonna, mu Asia ne mu Middle East, nga tosobola kuyisaawo bbaluwa. Olw'ensonga yakikola akimanyi nti singa abantu banawayo information emukwatako ng'obudde bukyali, ajja kuba tasobola kuwangala mu bufuzi. Kati essaawa zino Kyagulanyi bwazze n'amwambula, nammwe ne mugattako eddoboozi lyammwe era mukyagaanye okuzikiza, kitegeeza nti ali mu kattu. Kati yali mu struggle, ffe twagala mujja mu ntebe naye yali mu struggle, kubanga ffe tugamba nti akatali kaba magumba olya musuula mu mulyango. Kati ye ate amagumba gamulimye okusuula mu mulyango, wattu ate atandisiga kweka mu ssaati, ekizibu ennyo kubanga ensi emulaba. Kati njala baga baganda bange temupowa ensolo ku kizigo kweri, wabula kye mulina okumakinga sure nti kati akaluko tekakyaliwo, tugenda mu action yaddi, tugenda kabanja mukulembeza akubuuza are you ready in case as a facing nze nga bwe yabagamba are you ready. Dr. Samu Kazibwe, okay, wali okakanya kati kabakulage level yo wawogwa, wali okakanya Bobi Wine's engagements within the international community, okay. Ekyo tutulina gugenda kufuwa wali nabadde mpulira akakayiringo ke bayita ka Frank Atamiti Kazibwe yali akola mulimu gwenga political analyst. Wacha ujinga hapa. European Union Parliament yeteeka pressure ku European Union Commission Council manufacturing sanctions negamba nti kati ono tumusazeeko aid nga we yakikola ku Zimbabwe, Myanmar ne Russia, kubanga sanctions ezo ensi ezo zekirimanyi zizikozesa okupanishinga ensi ezo ziba misbehaving oba ezithreatening the interests zaabwe. Uganda is surviving by aid, is a global south state, okay? Is surviving by aid. Nasemba yo kumanyanga 7 gendo utabe budget yo, which percentage is being funded by those external donors, external powers. Watch. Nga nuwobo kati nawulidde mbu Uganda eri ku level eya domestic borrowing. Omanyi kitegeeza domestic borrowing, government buli we yeewola mu banka kirinyisa interest rate. Kati bagenda kubajja ku aid cuts. Ezensi zikozesa nvumbo sanctions okubonereza ensi zino ezikulakulana ezisurviving by aid okuzibonereza. United Nations Security Council gye wali falinze tu, okay, nayo wayina okubaawo unanimity, veto right. Naye history atugamba nti America is violating ekintu yo weebe eyagala, because waliwo kye tuyita fear of insensibility ku UN, nti America yankizo nnyo ku UN esobola n'okuviolating international law. Mu context mu yagendedde n'ekwata Maduro. Europe, they are castigating him for violating international law. Trump akugamba no, this is guided by international law, and guided actually by my emotions. Akutereddewo gye tuyita Board of Peace. Board of Peace eri parallel to the United Nations. Secretary General United Nations is crying 4 nti America yatujjeko funding, UN is at revenge of falling.
Okay, so olwa veto right eyo ensi ez'ettaano ezirina veto powers zezirina zikozesezza nnyo that veto right okufuweringa entalo on the African continent. Okay, bagenda ne batuula ku UN Security Council ne bagamba genda America genda olumbe Libya naye tutta Gaddafi teyamutta. So UN eremereddwa okumalawo entalo mu nsi yonna, okumalawo obwannakyemalira, because the right to veto is at the disposal of only 5 countries: Russia, China, America, England, Bufaransa. Niwesanga nti n'entalo eziri mu Europe ne Africa ziri fueled by those countries with the right to veto. Tunulira the Kashmir disputes. Okay, UN eremereddwa bimalawo. Israeli occupation of Palestine, Israeli eremereddwa bimalawo. Okay, the Rwandan 1994 Rwandan genocide, Israel UN yaremererwa. Okay, the South Sudan conflict, UN ate gye bakozesa okuteeka armed embargo ku ggye lya Congo nga bamaze okutta Patrice Lumumba. Abamerika abo nga baagala okujja ebyobugagga mu Congo ne baliteekako armed embargo nga bayitira mu UN Security Council. Ejje lya Congo terina bana bya kulwanisa bikira ku byabayeekera. Naye Amerika we yayagadde okukomawo okugenda mu direct contract ne government ye Congo ye yakulembeddemu okwapliftinga that armed embargo. Okay, ibateekayo Monasco. Chiri ku record nti Monasco ejje lya Monasco erya UN ne ba making sure nti ejje lya Congo linafu ne bateekayo eryabwe abakongo ne baba believing ne babaleetera to believe nti Monasco is the protector of Democratic Republic of Congo. Ne ba making sure nti bateekayo ba corrupt generals ne ba governors mu bifo muli actually minerals. Ti Monasco motoka za UN ate ze zirabibwa ze zikukusa minerals. Okay, olutalo lwa Iraq, American NATO invasion of Iraq, where was UN? Somalian conflicts, Al-Shabaab biki, where is UN? Darfur, olutalo lwa Darfur, where was UN? So, ineffectiveness of UN, Dr. Sam Kazibwe, lwaki ebyo tewabisaitinze? Nti UN Security Council yokaye, it is just theoretical. Sam Kazibwe, it is theoretical, but practically no. Sengeze entalo teziriwo, senga UN ina capacity zizimalawo ngeze nsi with the veto right ngateze ezifiweri ngazi n'entalo kyekiremezaawo obukubago. Uganda ina dictator okumala emyaka 4 olwokuba America. Europe is against Museveni's dictatorship. Nti hegemonic superpower America. Superpower, that means ina overwhelming power, resources, militarily, technologically, economically, nga igwa kulembere nsi. Era America is showcasing its capability as a global hegemony. Ngegenda Venezuela nekwata Maduro. Negamba Greenland njagala omujamani omusudeni n'omufaransa ne ba deployinga y'amagye na raisinga tariffs to 25%. Sam Kazibwe omujamani yajje y'amagye was threatened just by American tariffs. Okay, so Europe kyeyatandise, it gives a solid justification to any petition at the International Criminal Court by opposition in Uganda. Ezensize ezikuwa obuyambi. Esawa zino bamusarako, they cut aid. Okay, yewola wano mu local banks, which is a threat. Zekati omuntu wa wansi sisobola na kwewola kuba government weba yewola banka zonna zijja kuwola government. Interest rate they make it hard for a local Ugandan okwewola nga ne government we yewola. Mate kitegeeza. So European Union weruma Commonwealth nabo ne bateeka mu sample America ajagambe sawa zino Congress
etadde ku Museveni ekigere egamba executive because just like the European Union Parliament pressures the European Union Commission Council neleta sanction, it is the same thing that applies to the what? To the Congress, the most important legislative council in the world, ne pressurizing executive, the Trump administration that executes foreign policy. So Sam Kazibebe wayogedde wabyogedde mu mutima ogumalamu abantu essuubi tetugenda kikkiriza kubanga you were market scholar of Museveni. BBS the TV ya Museveni bidiku Proscovia Naruiso ye yateekawo ne Danisani Busuuba. Proscovia Naruiso muntu wa Museveni ya runninga TV eyo goza lwaki bagobawo Peter Kibazo kubanga yadde an independent mind nibaleeta oyo Danisani Busuulwa azinira ku ntoli za Museveni. Baseya orders mu CBS kwokolera bebagundi abo. Oyo mukyalo ye yali werubago oyo. Na Bosa Sebugwa was minister wa Museveni. So the intellectual betray and dishonesty is what so his excellence Robert Kyagulanyi ngajja. Naffe kenyini balukwago kyekitu tujje mu informal sector tugamba no, let us be part in shaping opinions. Kwa wabaddo shaping public opinion. Politics are anchored on what the public is saying. Gwabaddo umara mumanyi international engagements president zako eyo constituency ya international community abana Uganda abasinga babadete bagimanyi nga Museveni is capacity to maneuver within international politics. Okay, nga yemuletera okubeera nga abazungu abo bamubeeramu mu America yabadde atusibyeko Museveni mbu counter terrorism refugee settlement n'okuwa America abachi abajasu ba Uganda batwale Somalia, Central African Republic, the Democratic Republic of Congo. Kakati sebo Sam Kazibu omulimu gwe bakuwadde